the president. She has limited days. She's 97 years now. She requests you to tell His Excellency the President to find a day at the pass here and they have one-on-one with her before she leaves. Abana angambe bagambe mwebazukulu baffe nti asaba musigale kyekimu mujje wano kitammwe wazaalibwa era wateekeddwa temwerabirawo akyaliwo akyajja kubaaniriza nga bw'abadde abaaniriza era naffe tubasabanga bajjajjammwe mubeere hambo nga jjajjammwe mwebale nnyo mwebalire ddala abakungubazi mwebale nnyo kojja jjajja w'abaana bannyina mwebale kujja kutulinnyira mu musaayi mutulaze kitambale mubadde mumwagala tubeebaza gavumenti byonna byekikoledde nga tamale mulwadde mwebale butamulekerera mwebale kumwagala musaasire tunyoleddwa nnyo naye mukama amuwa ekimumulo ekyembire. Bannange abagenyi baffe mwenna abagenyi batamale baba wange omulungi oyo tubeebaza okujja wano ne mutalekerera famire eno tubeebazizza obubaka bwadde bwakubeebaza tuli basiimu nnyo mwebale nnyo mwebale mwebale nnyo bajjinaffe tusigala movement kusawe envanyuma nga muganda wamwe afudde mwalire sente tubasondera sente fene tugenda netubakoleraku kuziiko era batuse netuyita abajega nebuuza neŋŋamba omuntu atuyita abajega abamu bakolera famire eno nganzi mukulembeddeko ekibiina ky'amawanga abagatte ekya region ekitwala Africa nekikulembera emyaka 10 naye danandibadde mujega tedatekise oyeyogedde ebintu ebyo ye mujega kubanga abadde tamanyi biki bigenda mu maaso abadde tamanyi nti ebiseera bingi nnyo tamala badde akubira eno nalweso maama kino kiri bwe kiti kola bweki abadde akubira obonalwe kyambadde abaana bali bwe bati nyamba abadde yasigala akolagana bulungi nnyo n'abamuvumenti era nga bamuyamba eno sali musale abadde amuyamba nze maama oyo abanayingirako omulwa jamala yamala emyaka 13 ng'ali wange nga mulwadde ddala nebeera naye awaka naye nalaba aba muvumenti ebikonge bya muvumenti abajja ewange okulaba omukyalo ate nga tebajjangaloosa nolwekyo tamala embala ebikuyina sayidi ye gye mutamanyi abadde akolagana bulungi nnyo n'abamuvumenti tebamudduukiridde budduukirizi kusaawanga nnyuma nga bwe mugamba ekyo nedda era bamuyambe nnyo ne bwe twafiira wano omwana waffe omuwala we bona tukasolo oyo yayanjula obukadde 10 ze baatukoleza ate n'abamuvumenti baali bangi nnyo wano era nzijukira nayogera naye mbaga nti ekibiina kyenkolamu singa tekigaana muntu kwesimba ku byabufuzi okuyogeraku okudaala n'alibadde wa muvumenti kubanga nalaba omukwano gwe baalaga munnaabwe okumukubagiza okujja okubeera naye nga gwawala kubiina byendabyo naye tetuli bambatuutu tetuli bajega tubadde tumanyi biki nebigenda maaso kyensembyayo olw'obudde okwebaza ennyo abantu bano wamanga tweteeka abo abadde bamuyamba bulijjo nate mu kiseera kino bano bakoze omulimu munene nnyo tujja kusooka ne excellency ne vice president okutambula olugendo okujja n'abeera naffe nabo webale nnyo okukkiriza ate nga puroguramu badde olina nnene nnyo
naye n'ogamba nti kampitewo mbabuuzeeko. Nja kwebaza ennyo Minister for Presidents babiri Emile Babalanda yatubeereddewo nnyo naye mu kiseera ekibadde ekizibu. Nja kwebaza Hajus Kakande PS Office of the President abadde awuliriza bulungi nnyo ekibadde tusaba era ne bituukirira. General Proscovia Nalweiso ate ayiseewo nnyo kubanga akoze obwamaama era waliwo lwe namulirako ku ssimu ng'aga nti ssente ze baasooka okuweereza tebaazifuna. Bwaba nga tebazifuna ezo muzeerabire kannoonye endala kubanga kizibu nnyo okutasitinga abantu ne ssente. Naye ate kyatuyamba nti oluvannyuma n'ezo ssente zaalabika. Njagala okwebaza ennyo nnyo Haji Farouk Kirunda Deputy Presidential Press Secretary akoze omulimu munene nnyo, akoledera omulimu munene nnyo okucoordinatinga family n'office of the presidency. Ate ne Moses Sali